yafuna ebbeetu eryoku nga bwakola ki wayagala naye ekyo tekikiwusa kituufu kigenda mu maaso mu ggwanga. Ekifaananyi kino kyongedde okulumiza ddala abantu emitima, ebibumba, amawugwe, obutaago, abantu abamu ebyenda small intestine zafuuse big intestines ate large intestine zifuuka small intestine. Olw'ekifaananyi kino ekitanalabwako ku mutimbagano ffe twabagamba. Gwe wagamba kyetubadde tugenda mu maaso nga tupreachinga wano nga tubagamba nti omuntu bw'atambula ne yeeyongerayo abakoze eki yeeyongeddeyo. Sisita wange Rema yafuna kojja wange Ssebunya atuuka mu ggulu. Temukyabuuza. Ali eyo ne bamalayika be bamugamba hello 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 hello. Kenzo n'afuna mami Nyamutoolo. Naye omwana amuze asale akalivu. Laba no wansi wano. No nalabako omusajja amusale ekirevu amusaza luula. Gwe okimanyi nakukalayini kayinza okukusala n'oyika omusaayi. Era Hamza ye musajja akyasinza okulwa mu saaluuni. Kimutwala essaawa 4 kusala ekirevu kimu. Bwema munagenda ku mukaaga akerayo ku 11. Neke nalabyemu. Anko Kenzo finally yamaze nakkiriza n'agamba Simon ndaba tebafa. Olabye ekifaananyi yazimazeeko. Atandise. Oyo agiija oyo omusimba oyo. Ate wabbeeyi. Oyo agiija oyo omulaba oyo. Otukubanza oli namulaba oli ng'agiija awali agiija waddugavu wonna we wati. Keyatandise ate baye look good. Ofaananyemu ba two face. Kati tulina muwaga agumire waawo. Agiija kwali. But some things otibikkiriza bukkiriza n'omeze vuyo ate yalabika bulungi. Nnyo. Ekifaananyi kyalabise bulungi nnyo ku mutimbagano. Ani yakipositinze? Kyade ku peegi yange. Nabifaananyi bitambula. Naye ekino njala okubategeeza kuba sibone kikolebwa bagagga. Ebintu ebimu obwavu talina busobozi bukikola. Oba mulinde mufune ssente. Ekyo kikolwa kyabagagga kubanga ate nga mwenna mufunye. Si musajja kufuna omukazi nga tannakola ki. Kubanga teri mukazi asanyuka musajja gwe yatoba naye n'amulemesa obulamu ne baawukana ye asigale yeyagala afune ssente n'abakazi be. Weebale nnyo ate era n'ekirala bannange musabire nnyo abantu be mbadde mwagalana nabo bamuvinge on. Kati ate ekyewuunyisa when two people separate abamu tebaagaliza bannaabwe. Naye teriyo kintu kigenda kuyamba muntu gw'obadde naye kuhiiringa nga kumuvinga on. Kane kano nno nako kakulu. Bw'obeeranga muri relationship n'okizuula nti ono ayinza okubanga Kenzo ne Rema beesanga bakyali innocent mu bya relationship aba ontegeera kisobola okubanga it was true love fame n'egikola ki n'egisabotaging. Kati Rema when you move on ng'oli mu ggulu osabanga nnyo ne Kenzo na moving on. Ate bulungi. Because at a certain point musobola okwesanga mu ggwanga erimu gye baba bookinze ne bibatabukako. Kati wano muba muri 0-0. He is happy jali naawe oli muki. Teri kintu kikyasinze kutabula relationship nga muntu omu nga amuvinze on waba asigala in balance. Kuba asigadde ng'abanja ebiseera ebisinga asigala anooma. Ng'ovudde ne mu kunooma hafi mu mwaka gumu ennaku ziba 3 mu mekeezo temubulamu nnaku mbi in a relationship. Kati oyo yabeera ku luggi buli kaseera. Mbeera hafi nga neetegereza kyati yo bwoti nga sikuweereza naye ndaba nga toliiko ku ssaawa 3 toliiko. Time etuuka ku ssaawa 4 oli ku live 5 oli ku live ku mukaaga nga ajja sitera kulaba ku live essaawa zino ezitooke oli bulungi. I'm okay nkumanyi. Something must be wrong. Yeah, this is a shoulder you've ever cried on. Ontegeera kati ajjanga aleeta solution. Kakati wano kirungi nti bonna batambudde they are moved on obulamu bulungi ono gyali ono ali mu gavumenti kati eyewakaawe n'ey'omukyala we. Ono ali mu mukwano mulala kati kompuliti babasanguddewo ekyaliwo. Tetwerabangako tetwewulizangako ffe tuli ba foreigners buli omu alengedde munne bulengezi naye era bannange bw'omuvinga on ng'obadde n'omusajja omulungi omukazi omulungi era funa gezaako kubanga bannange
waliwo womuvinga on nga muvinga in. Kuba Kenzo and Rema were two beautiful people. Physical beauty jengendo okwogereka ebabagamba bunno babikisima ya muntu omutima mulungi ebyo bya Katonda tubisanga oyingiddeyo. Rema is a very beautiful woman. Kenzo ne musajja mulungi. Kakati obuzibu bwandijjidde Rema kufuna musajja nga there. Gwe bayita musajja wange. Nzamanyi mutegeera ntegeera. Era oyo tuba tumwana tugamba mubali abasajja abasatu oyo wammakati ye musajja wange. Ng'oyongerezaako ebigambo kasita ntegeera teri yakubuuzizza. Tuba twagala okuleeta kasita ndabirira. Kati Rema teyafuna kasita ndabirira. Kati ne Kenzo bwagwa ku mwana w'omukazi. Abaana te mami yasusse. Kati buli omu oyimirira ne munno ng'owulira oyimiridde onywedde. Mama. Ono star, ono member of parliament, bonna bato. Nekibagatta. Nti ono star. Buli omu gwegwa amulengere buli omu yandyagadde mu meeting. Kati ono tewakyali nnoomu okuleka kati nga ddogo. Kakati no munange owaayi mpa ku kifaananyi kya ne bali bajja n'abaana. Endozalwa ba relatives ababawerekerako. Na Amuza teyajja na mwana ne Nyamutoolo. Mu bufumbo. Nyamunedda. Bale Nyamutoolo badde nnyo ku bitabo bye. Bandi banga nabo buli omu yajja n'omwana. Nga buli omu yajja. Nyamutoolo abadde nnyo mu bitabo bye. Abadde nnyo ku carrier. Kale, but this is a very beautiful gesture. Very beautiful. Mune nalabe ne bu comments. I think Kenzo posted those pictures. Ewaso senga Nyamutoolo comments nze n'obutima ne Rema najja nateekawo obugalo bw'essaala. Ekyamazima kiri bwe kiti nti tuba tu breaking up binzibu bingi ebikola ki ebibeerawo. Naye ebintu bino birina ensigo gye bisiga. Hafi olina byetagenda kumaliriza. Ng'ekyo kikulemeredde. Naye ng'olina okusiga ensigo eri abaana maybe kubalidabira bo ne bakitandikirawo ne bamovinga ono ne beeyongerayo. Kakati eno gesture ekitegeeza nti amaala asobola okujja freely n'agendako ewa maama n'alabako ku baganda be. Kubanga tulina obuzibu nti bamaama mubadde mu bufumbo bubalemye mugenze mumuvinze on. Neera ne mu maaso mukyabonaabona n'abaana bano kubanga tebabondinze ne baganda baabwe. Ebintu ebisinga ebiri mu family ebitwawula si bizibu. Ne lwakuba tetwemanyi. Also bambi we should credit abantu kati wanate we wali firimu ennene. Saimo tuyinza ozaala omwana babiri ne tusalawo ffe tukoparentinge. Naye nze gye nagenda omusajja n'alema okukkiriza nti namuvinga nti gwe bba wange n'agaana okukuwa ekitiibwa n'agaana okukkiriza nti no gwe abeera n'omwana we nekigaanira ddala n'ateekawo embeera n'akamanyiiro. The same thing naawe gye wagenda n'owasa omukyala naye n'atulemesa okukuza omwana. Kino nkigambira wano. Hamuza gwe twasisinkana 3 years ago. Mpulira bulungi. Yali tali in position kubeera mu mativu nnyo na co-parenting efaanaganako bweti. Rema kye yakola okimanyi yakwata Hamuza we teyamwongeramu nti mu byanfuna kwa Hamuza yali alina byayiribanga omuki ng'omusajja. Naye n'akwata Hamuza n'amuteeka mu Hamuza gwe yandyagadde nga Hamuza oyo bwe yeetunulira bw'asanga Kenzo bonna beebamu. Wajjukira Kenzo muyimbiize star. Kati Hamuza nga bwe yasinkanye Kenzo oyinza olowooza bonna bayimbi. Exactly. Oba ontegera. Kati Rema yajja baako by'ateeka ku Hamuza n'amu-empoweringamu looks. I want to think. Ate ne bbawe n'akiwelcoming. Ne bbawe n'akiwelcominga. Kaakati Rema w'aba alina Hamuza. Hamuza tafunamu kirowoozo nti kati lwakondese kubanga ogenze olina star. Kati But also I think Kenzo mukama abadde wa kisajjali. Omwana oyo atuuka okugatta bano abantu omukulu Maya. Bano abakyala bonna tekuli nnyina. Naye maama w'oyo omwana naye mukazi something that is very ali very understanding. Mu byonna. Eyasinze okuzannya paati ennene mu firimu eyo teyabadde mu kifaananyi. Ate tali kibeeramu. Atagezezaako obutakibeeramu. Kubanga era ne ku Rema era omwana oyo Rema yali amwagala naye era kijja kuddayo nti maama aleka teyeeronda. Kati atali mu kifaananyi yasinze ozannya loole ennene kubanga oyo omwana asigadde nga yentabiro
y'okugatta abo bano exactly bano bonna kubeera ne kulwema kenzo kiyinza okuba nga abavubuka omutime oyagala okuwuguka naye nebbanga lyone baamala bonna ne bye twawulira kiyinza okuba nga presence y'omwana n'omukwano olwema gwe yali ayagala kuba omukazi akwagalira omwana oba omulaba kakati mu byonna bye wandikoze otandika okufiikinga trace nogamba naye omwana nkamuleke kasita bamwagala gy'abeera yes ekyo ne kibongerayo olunaku kakati omukyalo oli yagaana okujja mu kifaananyi kyokka ate nga ye namba ki ye namba emu owekiki yeah? tusiibule